Okutegeka empaka eziri ku mutindo gwa AFCON kyetaagisa ebintu ebimu okutuukirizibwa amawanga agasaba okutegeka. Munnabyamizannyo Makisali atubulidde ebimu ku bitunuulirwa ng'eggwanga terinaweebwa mukisa gutegeka mpaka zino. Ebisaawe omuzannyirwa ate n'ebisaawe mu batrayiningira. Ebisaawe byo birina okuba nga biyita ebigezo CAF bye yateekawo okuba nga bikkirizibwa. Enguudo ezigenda ku bisaawe ebyo n'enguudo ezitambula wakati w'ebisaawe n'ensi ezitegeka bw'ebanga ddala mukoze okutegeka nga si kwansi emu okwerinda kumala. Mu kiseera kino amawanga 24 ge geetaba mu mpaka za AFCON ez'akamalirizo. Emirundi mingi amawanga ageesobola gatera okutegeka nga geetengeredde. Wabula Sali agamba nti ekyamawanga okwegatta okutegeka empaka zino kiwewula ku buvunaanyizibwa n'ensimbi eggwanga erimu lye zirina okussaamu. Pressure ekendeera nti ebisaawe teweetaaga mukaaga, weetaaga bibiri ebiyita ebigezo bya CAF. Era ensi zonna zaffe essatu zijja kuyita ebigezo ebyo nze bwe nsuubira. Wabula munnabyamizannyo Ismail Kiyonga agamba wadde n'aganaafa bagatemera essubi, Uganda eyinza obutasobola kutuukiriza bisaanyizo. Bw'oba toyina mu kisaawe kikyaza mupiira gumu ate osobola otya okukyaza empaka ezirimu ebibinja eby'enjawulo. Omuwendo gw'ensi ezisaba okutegeka munene nagwo nga gwandireetera okusaba kuno obutayitamu. Kiyonga tubuulira lwaki. Ensi zino okusaba esatu kitegeeza nti ebifo bibiri birambirira ebya okukyaza biba bigabiddwa. Sikakasa nti CAF ekyasobola okugaba ebifo ebyo ng'ebigabidde bwereere naddala ku nsi ssatu ezitatera kubaayo mu kikopo kino. Felix Manyindo, NTV Akawungeezi.